Yo, this is from Pantilla in the day, twegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Nze siri politician, saagala byabufuzi in my life, so saagala muntu ayawula bantu n'abantu. Oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu. Ogurutalo n'omukiga wiitu kyagala boogera bigambo bitwawula. Sebo nakuulidde nga gwogamba tori mu byabufuzi. Gwatari mu byabufuzi lwaki wabyogeddeko? Obadde okimanyi nti n'omwana ayokya enzija kusinga valiyo mu Uganda kubanga yayokya oluggi olaza olugula n'amuwa ssente oli n'agenda n'oluggi naye gw'oyimba buyimbi ng'ebiyimba by'oyimba ffe tuba tukwagala bwagazi nga obadde tonaba kweyingiza mu bino ebintu. Bw'oba omanyi tori mu byabufuzi tonabyogerako gwe sirika. Abaana abano abakola sigiri bakusinga vali kubanga ora akola akasigiri n'akatunda akasanvu bo mutwaro oli n'amuwa ssente oli n'agenda n'esigiri naye gwe kiki tukufunamu okusinga okuvaayo na tano yanfuzi. Okimanyi n'abayimbi banna abakoze charities abayamba abanaku gwe kiki wali okoledde eggwanga tukulabireko. Sebo wantuvudde muto tujjamu mize bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula. Kabalaza kasiimule ne kano kakafupi kessaawa wenna wayimpa olinganga kacupa ka Cutex oli kuno otwasaamirirako olowooza watuuka gy'olaga yani yakulabisa ggwe nga ne bakusiika ggwe embwago ne bakutokosa tojja nga n'embwa ne bakusaliramu ennyanya n'obutungulu embwa tekulya ekuunyako n'etambula n'egenda kati olowooza watuuka gy'olaga mwe mutusuubira ffe okubawagira naye ate nga mwe temusobola kuyimirira naffe abantu abanyigirizibwa mbubawula mugundi ani abadde abikubuuziza twali twakumanyira mbu towagira naye wasirika kati ani abadde akubuuzizza manyi mujja muzungu yasaamirira nnyini banange mwe bantu mwe bwobanga ofunye ggwongo ofunye ekyokulya tulowooza nti buli omu ali bulungi bwe muli mu comfort zone zammwe temulowooza nti buli Munnayuganda ali bulungi mwe kyamugamba ebiri mu Uganda temubiraba bibasanyusa mbu siri mu politics gendako Kenya batwalirako ku busiru bwo ojja saamirira. Omanyi abaana bameka bali mu kufa bakazi bameka bafiira mu malwaliro nga bazaala naye nga mwe temusaana kubyogera akakantu akatono abwe kati odda kuno twasaamirira nga politics tudda ku kitata kiwatotumako mwe tusuubira ffe tubawagire naye nga temusa kuyimirira naffe abanyigirizibwa. Bw'obanga ofunye ekyokulya gwe ngolowooza ofunye ekyokulya lya naye toswankula sirika n'okusirika ffe abantu omu tetwagana kulya nga muswankula kuba kituyisa bubi. Bw'oba kuba emibajjagalo gyo linnya mu buliri bw'ebikke gy'oba obikolera ffe twagala nakuwulira kasasiro aye saa zino mbw'ojja otusinikirako amanyi. Gwani ataakulabisa kyeffenyera ebbuga lya labbisi kati kafunyemu ku ssente omanyi obwana bwakulira mu bwavu kafunamu ku ssente bannanga bazadde mwegire okubiranga abaana emirulu kati bano be bali mu kututawaanya kakafuupi katuleetako olutwe kayimpa wakalinganga obulamu bw'ensi eno tumbaavu. Era politics tamwagala n'agamba bannabyabufuzi mulekeraawo okussa abaana b'abantu mulekeraawo okulimbalimba abantu like nga yalaga tabyagalirako ddala. Bannayuganda bangi munyiize era bangi muwanda muliro ne kambabuulire nga temunnanyiiga. Mujjukira olunaku David Lutalo yalinayo konsati Mami First Lady Barbara Ntungo Kyagulanyi yateekayo posti n'agamba David Lutalo nkubirayo akayimba ka bubi. Mujjukire mwaka akaseera Mami Barbara Ntungo Kyagulanyi yali yakava Canada ng'era Canada agambye abantu be Canada nti Museveni mubbi mukijjukira bulungi. Kati David Lutalo agenda akuba akayimba ka bubi. Kati ate mukimanye bulungi nti industry ya Uganda ya music ekulemberwa Jeno Sali Musale muganda wa Museveni. Kati message yagituusa bulungi era David Lutalo yakuba akayimba ka bubi yajja na kaveera ate aleeserole nga kakwatira kuba kamaabe bennyini nga ye tamanyi. Temulaba nti muwoza temuli ba politician mbusimanye ebyobufuzi temubyagala nga muli ewa Museveni abasasula ssente mwagana okudda ku side y'abantu tetugenda bawa wadde 10 naye mujja tukolera musaaga mugenda kukola mu butamanya tugenda bakubisa bwongo kati ono yeekubidde bakamaabe akabba akafaya kati kaakomyewo kazze gyali yensonga lwaki omulaba nti yeeyogeza ebigambo ebyo era mami ntuusa okutegeeza nti ka message gye wakasindika abakulu baakalisiivinga naye si basanyufu.
David Lutalo yakubira bakamabe tugenda bakozesa mbwa mmwe nze sibera mbyabufuzi mujja bibeeramu oba mwagala oba temwagala azironga azoli munna Uganda poziko n'ekirala baddiya ndaba mufunyo okubuzabuzibwa mwebuuza ono David Lutalo oba jajjaawe baddiya ono David Lutalo ate ng'akyali muto wano yali myaka 2 yali mu 20s ye David Lutalo owedda ng'akyali muto ate katuwano ng'akuze wano muntu mukulu si mukadde si yono sigamba nti ono jajjawe mukadde nedda ono wano yali muto ngera akyali mu 20s yono David Lutalo kati deni wano ng'akuze ng'ali mu 40 nga bw'omulaba wano ng'ali mu 40 abaganda balina olugero olugamba nti obukadde budda buto kati ye David Lutalo olugero yalutuukiriza oyali ng'omuto yali mukadde ate waali omukulu ate kati muto kwegamba yo olugero yalumalayo naye buli wenda baka n'akafaananyi njijukira twasomera primary twalina Madam Pros nga wakusanga n'enviiri enkulu ng'afuna ekijirita nga kuyisamu ekikubo pya mpaka eno najja na wano kyabukiika we pya ng'olina okudda ewaka taata waba talina za mashini ng'otuula ng'onaaba mu nviiri ng'oteekamu ebyovu nga bingi ng'afuna ejirita nga kukalakata kati ne David Lutalo kana akatwe kaali kajirita David Lutalo nkubulira amazima nga ndayiraga walayi muga Katonda muggulu nga ndayira ku mwana wange omu Mark ndayira ku mwana wange ow'obulenzi omu Mark Morris nze gy'ovudde bwe nzijukira gye wava ng'oyimba ekiyimba kyekyo kikapaapaala ne wano wootuuse still sikulya nakuzira nga wakajja ate newe kati wootuuse sisobola kulya mu bakazi abakuyayaanira sisobola era nze sibeerangako faaniwo eyatera kyemmanyi siribeera kubanga nze nasoma manyi oluzungu sisobola kwagala ebiyimba byebyo nze sinatuuka myaka egiwuliza ebyo ebiyimba by'abakazi b'oku muzigo sisobola naye nkubulira amazima tubadde tukusirikidde nga ffe tetukuyinako buzibu naye bw'oba omaze okulya ate n'otandika okutwebajjaggalirako n'okutusesemera David Lutalo yakwalula esiridde togenda kutumanyiira ffe tetulina buzibu buli muntu yenna anyumirwa obulamu bwe n'alya nga bw'alya n'ajoga naye n'atasimanyiira n'atakuddaalira munnayuganda abonaabona mbizigwe mu ikonomi ey'abanayuganda gye balimu biyimbi mwe mwandibadde temukola na concerts bwe mba mulumirirwa abanayuganda naye abakazi bajjayo abakazi n'abasajja bajjayo obusente bwabwe bw'okuluwuzi ne bajja mu bikonsati byammwe ne babawagira you that one mean selfish greedy something you have never given back to the community toina charity gye walokoze toina ne walodiza abanayuganda that I know mbe nali mpulidde gwe sikuwulirangako gwe wajjanga n'embwa bwekusiika erondamu ennyaanya nga bwe bakusiika n'embwa ng'erondamu ennyaanya kati nawe Katonda akusaasidde akutaddewo okutadde mutandisa okumanyira abanayuganda teyandibadde gwe okukudaalira abanayuganda abantu babonaabona ebyaddala abantu bafiiriddwa abantu baabwe abakazi bazaalira wansi ku sementi enguudo Kampala zoyitiramu mbizigwe sinkole economy yaffe crumbling like it is shrinking naye abantu bambi banyigirizibwa nze simanyi why people go to concerts. Let me tell you something. Sky, I'm this one woman who never go for these local concerts. Nze sizigenda nze nsigala nchogera nze okugenda mu local concert y'omu Uganda ngenda mu concert y'omu Nigeria if it's possible, which I even don't go. International concerts that I ever attended and I enjoyed, I think it was Sean Kingston and Ara Kelly. Sigenda mu concert byamu. Sigenda mu concerts. Nze abantu benyinza okusinkana kulabyeko ne nfunyumirwa maybe ngende mu kifonga governor. And I was there recent when there was Never Grey and Kenneth Mugabe, because those are the artists and those I love in Uganda. Apart from Bobi Wine, Bobi Wine nze simwagala lwa just music nze njagala na ideology yonna.
kati gwe kisirani gwe luntu gwe nga bw'ojjukira Jehova ne Bible tugamba bwe muliba mumaze okulya mukkuse mbazimbidde amayumba temwerabiranga gye mwava kati gwe mmese gwe kikugwe kikunnembe nkukunyi bw'oba weerabidde gye wava tugenda kujjukizaayo kisirani naye muleme okutukudaalira byonna mukole museseme muvuga amamotoka amalungi naye bwe mulamu okukkuta temutujebaggalirako mutanga okwebajjagala mutanga okutusesemera mbwate tufe tusiimuule ebiseseme byaffe totusinikirako binnyo gwe toyina kyoli toyina temutujjanize gendo ebake n'abakazi mona boyagala okwebaka nabo okola byonna byoyagala naye tokudaalira Munnayuganda abonaabona akuleetera akasente k'ak'obunaku ne mulowooza muli bakitalo nnyo kumanyoko gwani amanyiira Abannayuganda gwani akudaala wajja ng'ofaanana otya luntu gwe mmese gwe omwirooga mahira iyo niyoze kumanyiira abaana b'abantu wina nashangaibwa akasheshera kisiranuwe ayima bakuntagingire kibirizi gwe toyina nakyotegeeza manyoko njagala osooke weekanya kibayitadde fallen of David Lutalo kale Lutalo Mr. Kapapala singa osigadde osirise nomira ARVs zo ne zikukka bulungi Lutalo tubadde tujjumbira ebivulu byo ng'osirise naye amazima tetugenda kuleka kyekimu soka wekanya amago ga David Lutalo gwe gatandikidde tetwegeziwaza ate tetugoberera bannabyabufuzi boogera bigambo bitwawula nze siri politician saagala byabufuzi in my life so saagala muntu ayawula bantu n'abantu oba wapate ki oba wapate ki ffe tuli bantu ogurutalo n'omukiga wiitu kyagala bana kakati Mr. Bubi kyogamba bineno tobiraba bineno byonna gwe kikyo kyotaba mu Uganda woba otambula kyolina omanya gavumenti yennyini eriko yayawula mu Uganda abatalina abafiire e Uganda mu malwaliro agatalina ddagala baabaabwe bagende bajjanjabibwe ebweru w'eggwanga abatalina basome bubi mu masomero agataliimu yadde education egenda bongerako kibako kyebongerako abaabwe ne bafuluma ne basomera ebweru w'eggwanga okusiko bayita okwawulamu Lutalo tugenda kukusabula kuba saagala weesiruwaze Lutalo olina okujjukira gye wava pozi bagamba omusiru tayegera ku byafaayo bye naye ffe tugenda kukuwa level Lutalo tuli ku mulimu gwa kugezako kuza okusaba na Uganda kulaba kituufu keggwanga lyaffe lisaanawo gwe bakuwadde obusente ojja obuzeebuze bannayuganda oddemu obebasa obwongo omanyi ki kye tuteekamu David Lutalo okuza okusaba na Uganda olaba amazima gwe bakuwadde obusente ojja obuzeebuze bannayuganda David Lutalo wandisirise wano wali bubi nga n'embwa tekulya na n'embizi tekulyamu yadde ennyaanya kutunulako n'ekuleka kati Lutalo tetubadde bayombi tituli bayombi naye mulimu tutankula mulimu tusimaasima twakamaliriza olisimanga kinyamatama katatera abane guno omunankani Lutalo mwana mutwesonyiwe tutambuze struggle yaffe mutwesonyiwe tuzukuse bannayuganda obwongo Museveni atukumidde mu busibe bw'obwongo okumala emyaka 40 tugezako kuzukusa bannayuganda bwongo Lutalo temutujjamize fere abamu tetuli bavumi kuba omukulembeze yatugamba tubeere bampisa tujja kumalako naye tetugenda kuuma mpisa kumu abantu abasirusiru atulira obudde buli kigambo ky'ofulumamu kina message gyekisindika eri abantu tulina Olutalo lwaffe tuli mu kulwana lwa kununula ggwanga lyaffe
tuve mu busibe kyogamba gwe ebinyama ngudo tobiraba amalwaliro amapito galaba amasomero amapito galaba Uganda afuna ki mu byobugagga bye by'omuttaka tulaba abantu abamunaabona abantu bekalamu gittaka lyaye bali oli weruweru wano Mr. Mugambwa bamubaka ettaka lye n'okumutta ne bamuta n'ennyumba ne bagimenya kyogamba tuwabiraba ne oba abantu abampi deno jangu none kano kakyaliko omwana obeko obo kasibira mu nsawo yo ya saati oba ya mpale kagambe tekaddamu kutwasamira boy fere tuli bayombe naye tetumanyi oyomba tubaje twakulira walala nnyo naye Mr. Kyagulanya afubye nnyo tuteekamu empisa zibadde zituyingidde naye mugenda tujjamu obugumiikiriza mmwe bama njana kuwemulira wano olw'obusungu mwami oyo mumulaba we yajjira mu kuyimba yali afaanana ng'omulambo naye kati bannansi abayayaanira enkyukakyuka be bamuwagira mu bivvulu batandise okugamba mbu ye ebya politics tabiriiko tayagala bamwawulayawula baani ababaawula baani ababayise mu politics lwaki temusigala mu kuyimba kwammwe ne musirikira eyo bwemba nammwe temuli mu politics nga temulina be mwagala kwawulayawula lwaki mwagala mutufosinge tuve ku kununula eggwanga lyaffe ebyo ebigambo by'oyogera abo abantu b'obyogeramu be bakuwagidde be bagenda mu ddwaliro nga temuli ddagala be basala omusolo nga ki be balina abazadde baabwe abafiira mu malwaliro abakyala nga bazaala olw'okuba nga teriiyo nkola nnuŋŋamu be beetaaga amakubo amalungi olw'okuba gwe osobola okugenda eyo ne bakuwa ssente ez'obwereere mwagala mutuwuddise mwagala tutyanke ffe tusigale nga tuli mu mbeera embi mwe musigale Chiani, rest in peace, David Lutalo. Tulabango badde olowooza mbu oyina ebiyimba ebinyuma gundi ebinyuma ebigere ebyatwala Ronald Mayinja gwe tonnaba kutuuka Ronald Mayinja mu bukongovule ng'ayimiridde bwati oyimbye oyinza okuwulira mbu nno oyimbye naye Ronald Mayinja tonnamutuuka ku bukongovule kuba Ronald Mayinja yali asinga bulandi ye yali bulandi ya bulandi yaabwe ng'asinga Eagles Production. Rest in peace, David Lutalo. Eyo njikuwadde okyali mulamu mukamutemereyo mukamuwe. Tonnaba kuyimbako Kenya. Ebiyimba byo tebibuuka Kenya. Kenzo yatujoga wano ng'abuuka emitala w'amayanja kati takyalina na waayimba yadde okuvuga akagaali agenda ayimbeko wali. Rest in peace, David Lutalo. Tolaba Luweero bwefaanana gwagamba mbu n'ozaalibwa Luweero. Okwogera ku nsonga eziruma Luweero ye politics lengera embuuzi. Lengera enkiima. Rest in peace, David Lutalo. Eyange njikuwadde oli mulamu era eyange gy'owulidde ng'oli mulamu ebisigadde byonna tojja biwulira nze sagala kubeera munnanfuusi nga bannayuganda. Musically ofudde rest in peace. Teeka waabiri. Ffe tebatumanyira. Luweero gy'ozaalibwa abanyarwanda bagitwala olaba. Be bamanerenda batutta amataka g'abantu. Juzi Muzeeyi Mugambwa bamumenyera ennyumba n'afa ekyo okukyogerako politics. Rest in peace. Ojja kuba empale ebiraka. David Lutalo tolaba ng'oli w'amaanyi. Egundi enviri zirimwa gundi ani waziteekamu amayengo olinga yakola straight palm ate munnange omuyimbi w'abakyala. Rest in peace. Nkugambye Eddie Kenzo yatugamba mmwe bwe mummanyiira nze wano Uganda sikyayimbirawo nze nnyimbira mitala w'amayanja genda omubuuze oba yali azeemu okubuuka liiva mayanja okugenda okuyimba emitala w'amayanja. Buuza ab'emitala w'amayanja awo ku Mayanja River oba bali bazeemu mulabako. Tobuuza basezibwa, tobuuza balwera, buuza ab'emitala w'amayanja bakubuulire. Wammanza abantu b'ebuwama Mpigi Mawokota Mpigi Uganda siyinza bbali amulukwe wakiri okuyingira ettaka wakiri mu nnyingi z'ettaka
nga nfudde lwammwe bannayuganda nenzi inzi oba Agnes yafa politics mujja kumbulira bw'aba alina politics bwe yafa ng'eddagala lye lyabula mu malwaliro naye tiyamala kwesimbawo okufa kati tonyumiza gaboozi tiyamala kwogera ku Museveni okufa kati bwe muti abeeruwero kimanye nti mwazaala enkodomali mumanye enkodomali mwazaala enkodomali ya David Lutalo bannayuganda mwebale nnyo mwebalire ddala najja nembawa eggulire n'ennamba z'omubano ali mu ddwaliro erya Ntonde era ng'ono omusajja ye medical assistant medical superintendent wa eddwaliro eryo gwe bayita Tumusiime Fred obunkenke ekiri mu ddwaliro waliwo ebintu ebimu bye twogera ne biba ng'ebiyiseeko bannange ekiri mu ddwaliro erya Ntonde mwakomezza n'ekintu ky'okubbamu abantu internal organs erya Ntonde